Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Tukwaniriza omulabi atulaba ku lutimbe gaggadde olwa 3ABN. Weebale kutufisiza akadde okwota obuliro program Julira Mukama. Omwanjuzi wo nze Dembe Herbert, banka zaake erya Sekanyumiza, era nga tugenda kunyumya emboozi. Mu studio olunaku olwaleero tuli ba mukisa nate okubeera n'omwami Mulungi Edgar. Twongere ku mboozi gye twasembayo okuwayaako mu program eyasembayo. Kansuubire muganda wange atulaba ku ludda olwo obujulizi buno bulina kye bugenda okuzimba mu bulamu bwo, ekyo ekigenda okunyweza okukkiriza kwo Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nate ssebo. Yes, sebo. Katuweeyo okusaba tulyoke tugende mu maaso ne program. Kale, katusabe. Kitaffe mu ggulu tuzze nate nga tusaba tukulembere mu programu eno nga tujulira byotuyisizaamu byotukoledde byetulabako ate nga tukwebaza. Tusaba obeere wamu naffe ng'otulungamya n'abona abalabi ku programu eno Mukama obawe ekyokuyiga nti osobola okukola mu bulamu bwaffe byonna byetukkiriza okubeera ng'okola ate ng'ebikuweesa ekitiibwa. Sabe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Katukomewo oluvannyuma lw'okuwummulako kutono nnyo tulyoke tutandikire we twakoma okulambulula programu eno olwaleero. Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Tukwaniriza eyakatweyungako oli wakati mu program Julira Mukama. Tulire muganda waffe Mulungi okuba nga atuwa obujulizi bwe. Sebo Mulungi nate tukwaniriza mu studio. Amiina. Sajjisa okubeera nga nfuna akakisa akalala. Yes. Okubeera nga nyongera okujulira Yesu. Amiina. Ebyankoledde ne wandusizza. Amiina. Tuuka kati. Twasembayo nga otutambuzza bulungi okutuyisa mu ngeri Mukama gye wamusisinkana ate n'engeri gye wasobola okubeera ng'onyweza okukkiriza n'oyita ku university n'ofuna bachelors of science and wagamba statistics and physics. Physics and math. Bachelor of science physics and math. Exactly. Ate n'obeera nga ebyo byonna wabiteeka ebbali n'onyweza ekisuubizo ky'obwakabaka nga Bayibuli bwegamba sooka onoonye obwakabaka bwakutula n'obutuukirivu bwe. Olwaleero nga bw'okomyewo mu studio njagala tutandikiraawo. Nga bwe nkugambye Katonda yali nalaba nti Katonda yampita era nga yali yanteekateeka ku lw'obuweereza kuyita mu myaka egyo ey'essomero. Nali nga nakava mu university nga amaze emyaka gyange 3. Remember it was May ng'egwako 2016. Okay. Namala just 1 month, actually 1 month n'ekitundu. Mwezi gumu n'ekitundu. Exactly. Nali nga mpeereza mu university nga bwe tulabye naye nga tuli mu ssomero nga tusinkana batono bwe batyo. Okay. Naye omwaka ogwo amazing facts yali nga yakajja mu Africa nga bali e Kenya. Okay. Nga batandise essomero ly'okubangula ababuulizi nga babateekateeka ku lw'obuweereza. Okay.
So mala May ngegwako nga tuyingira mu June. Mwezi ogwo wakava ku university mwezi gumugo Katonda bana yadde okutuula kyetero kwita okubugo miyembo kyobola banze ngamba ndaba Katonda yampita basically era yandekatenga nga manyi waliwo kyenina okukola. So wayise mwezi nga gumu kitundu around July wenfuna mukwano gwange omulala bamuyita Stuart. Twali nga tuyiga naye nangamba nti wandyagadde okubeera ng'oyiga obuweereza. Nengamba yes era njagala. Stuart wamusisinkana naye ku university? Nedda yali avuddeyo yali yavaayo naye nga yali omu ku be mwakolanga nabo ku university. Tuyiga wamu Bible twali nga tusinkana nga tuyiga Bible. Wandyagadde okubeera nga oyiga obubuulizi oba ng'obangulwa mu kubuulira enjiri nengamba why not, that's what I'm longed for. Amina. Nekikoma nze nendowooza nga maybe ate mbiseere bwe nga bwomanyi obanga wakava ku campus you have to look for a job nali nga noonya omulimo right nga pressure wali ku university ng'olwedde olowooza kimu buweereza nali nga njagala kuweereza naye ogamba kantuule nfune diguli eno ngikwase muzeeyi naye ngende mu buweereza oba pressure etandikirawo nga obwongo ofuluma campus ogamba what next okay ne bwakuba njagala kuweereza naye pressure ebaawo. How are you going to survive? Okay. Babade bakulabirira, how are you going to give them back? N'abatobo. That was what was in my mind nga chintawanya. Of course nga nakavayo otandika okuwandika applications here and there. Era kyenali nkola mbiseere through June ne July went you. And we achinga mangangamba. Okay, if it comes I will take it up. Naye nga siri nnyo nga I have to go. Yovola mangamba Katonda atukulembera mpola until we are fully given him. Amen. Era nga atuyamba okubeera nga we choose that which is right. Amina. Era nafuna ne nga nakamala okusalawo kale call bwejja nenjikomyawo naweta weekend alanga 2 still nekirowozaako nga brother Stuart amaze okugamba nti wandyagadde okuweereza waliwo omukisa guno of amazing facts. Very true. Nga bali Nairobi Kenya noga kansooke nkirowoozeeko. Yes. Naye nga manyi if God is calling I have to go. Ekyo nali nga nkisazeewo naye nga teyangamba when are you getting it. So nembeeraawo nga nkola byange ekiseera kinali nga ngenze Hoima kati nenvaayo nenzira mu Kampala nangamba it was a Wednesday nangamba Sunday oyina okubeera ng'okola ki ogenda bwangu oyagala okola ki kwegamba yagamba nti no ku Sunday nga nkomyewo mu Kampala okomyewo mu kibuga tugenda kusimbula tugenda Nairobi. Exactly ng'olina okubeera ng'okola ki ogenda nengamba nze sina ebyo byetaagisa okutambula transport simuyina bayita bi passport sibimanyi sibina passport togifunangako transport tomulina ogenda mu ggwanga tovangako mu Uganda waliwo nali sinzibangamu naye nga kiringa kirooto kati ngagamba no nemugamba ne sente zizina basasula meka nangamba sente nga ziwerako ngamba sizina nagamba do you want kwegamba ekyetaago kyali kimu prerequisite oyagala okuweereza Mukama. Era kyanjijukira omwe manga nnyonyola bino nzijukira omusajja wa John 5 agamba Yesu yamugamba do you want to be made whole. Oyagala okuwonyezebwa yatandika agamba nti simanya mbeera wano maze ebbanga ki Yesu agamba do you want to be made whole. Amen. Wandyagadde okubeera omuweereza wa Katonda gw'atulaba ku ludda olwo. Ekibuzo ekyali before me oyagala nengamba I really want. Amina. Akati simanye Katonda engeri jako in fact bino byela fever card bichebyo baba bayagala ku border nga simanye nabifuna nti it's a short period. Okay. I was humble in butufu simanye ne Katonda yakikola atya. Amina. In just one day. Amina. Mulunako lumu. Amina. Netufuna yellow fever card, transport was paid, nebyetagizanga byonna bisasulidwa nga ndaba ndi Katonda yakola ki yakola. So kati that Sunday netugenda mu ssomero kati eryokuyiga okubulira ki enjiri basics zino zeetaagibwa twali tuweereza butuufu wa serving through the years of campus naye reaching in the school nga ntuuse mu ssomero we bayigiriza ababuulizi nabeera satisfied. Yes twali tuyize naye nga wabulamu skills exactly engeri gyotuukirira yes otandika otya n'okutuukira omuntu okugabana naye okukkirizaako kyova olaba ne Yesu yatwalaga ekyakeseera ng'ayigiriza his disciples. So
twatuula mu klasi era nebaza Katonda okubeera nga ateekako enkola efaanana bwetyo mu Africa wano. Amina. Soko kwatiremu katono. Sebo muganda wange atulaba ku ludda olwo. Ekibuuzo kiri nti wandyagadde okuweereza Mukama. Biri ebiddirira byonna togwanye kubyeraliikirira kubanga Mukama Katonda kennyini akuyise mu buweereza. Bayibuli yatugamba mu Bafilipi, ereebera Bafilipi essula ezitesooka olugero lw'omukaaga wagamba nti oyo eyatandika omulimu mu ggwe mwesigwa emu mukaaga mwesigwa okugumaliriza oba okukutuusa ku nkomerero. Kale n'olw'okutegeera okwo ebisigadde byonna tetulina byeraliikirira naye ffe kennyini gwe kennyini ng'omuntu kikugwanidde okusalawo mu mutima gwo bw'obanga ddala okuyaayaana kwa Katonda okulina mu mutima gwo. Kakati njagala tutandikirawo ku amazing facts otuuse mutandise okubeera nga bakola ki nga babasomesa package eyimiridde etya otuuseyo wagenda wekka gwe baayita oba kwaliko n'abalala. Nga bwe nkugambye Katonda mulungi nagenda ne mukwano gwange Ivan. Ne Ivan naye yagenderako ekitegeeza naye Stewart yamusinkana. Exactly. Kale weewuunye Mukama Katonda engeri gye mubeera ku university babiri naye nga yabalondo bamudda. Era ono n'ono bagenda kubeera nga bakola ki? Exactly. Era nagenda ne mukwano gwange ne tubeera nga oteeka okubanga bwe mwatambulira mwagendera ku bbaasi oba kyekyo baasi. Oteeka okubanga mwali mu mboozi njereere. Soko tunyumize ku lugendo lwa bbaasi. Olugendo lwali lwa kiro. Lwali lwa kiro kuva saawa emu paka saawa 2. Saawa emu ez'ekiro paka saawa 2 ez'okumakya. Era twasanga ne class nga zigenda mu maaso twali tuluddewo class zaali zise for 1 week. So twatuukira ddala ne tugenda mu class. Amina. Era twatandikira byakuyiga nga bayigiriza personal evangelism. Okay. Personal emu ye branches bayigiriza mu ssomero okugaba n'okukirizaako one on one nga bwe tuli bwe tuti right. Nkutuukako ntya in fact ne baneiba bange bene n'emikwano gyange mbatuukako ntya okubeera tusaba Mukama Katonda atuteekerewo naffe omwagaanya ogwo wano ku 3ABN engeri gye tusobola okubangulamu abantu ne babeera nga atandika okumanya ebintu ebyo. Kisoboka ekibuuzo nga bwe kiri oyagala otyo Katonda gamba I'm ready to do that. So kati ekyasinga okunsanyusa one olumu tulowooza nti tusobola yes andi Katonda asobola otukozesa naye bw'ofuna omukisa okubeera nga oyigirizibwa naddala nnyo mu ssomero lino ndisanze nga ddungi nnyo especially in evangelism. Evangelism kitegeeza kutambuza njiri. Exactly. Batusomesa branches eziwerako 5 mu kubuulira enjiri. Ekimu bayita personal evangelism eyo njiri ya ku katebe nga bwe tuli. Waliwo ne public evangelism okola ebituuti okubeera nga obuulira enjiri abantu bangi. Enjiri ey'olukale. Kyekigambo bakimanyi eya public. Public. Ne bakuyigiriza enjiri ey'ebitabo. Bakuyigiriza enjiri ey'abaana engeri otuusa obubaka kuyita mu baana abanatukira n'abazadde baabwe. Era ne bakuyigiriza n'enjiri eya personal public, child ne literature awamu n'ebirala ebya Daniel n'okubikulira neki. So kati mu ssomero ne tumala ebbanga eriwerako nga tuwangulwa nga tuyigirizibwa. Awo n'olyoka ofuna obukugu n'omanya nti no bwe mbanga nsisinkanye mwana bwenti bwentandika. Bwe mbanga ngenze ne nsisinkana omukadde bwenti bwentandika. Bw'abeera mwami oba mukyala wano wentandikira. Obwo obukodyo bwonna mbulira. Yes, babu tusomesa mu ssomero mbusanze practical in the field kati obeera nakakisa after school olina opportunity okugenda mu field okubeera nga okola ki okola ebintu ebiri ki ebiri practical. Amazing facts muli organized nnyo. Mukama yeebazibwe. Omanyi omuntu ng'ali organized waliwo munnange yampadde ekigambo yagambye nti nno olutalo tebaluwangulira ku front line naye luwangulibwa eno mu kweteekateeka. So mweteekateekera ddala omuntu nga tannaba kufuluma. Program eno yali intense, I want to admit yalinga eri packed, right? Ebbanga ttono naye ng'ebirimu byandiyataze mwaka nze ngamba byandiyataze ki exactly naye nga biri packed. Kati mwe mwabikwata mutya amangu
Mukama yatukulembera naye bisoboka saagala omulabi wa Fatie agambe nti no bannange zinali agadde naye atenze ow'omutwe nyizo mbikwate eri obanga ndi munafunafu era byasoboka ne tutubangulibwa ne tuyigirizibwa how to share your faith ne tuyigirizibwa doctrine za Bible naddala nnyo emisingi gya Bible deeper and well brought out ndiyigirizibwa ebisinga byonna nga omubulizi wangi lwagwanidde okubeera ng'akola ki nga ategeera exactly kyatutwala kambuuze gwe wali omaze university ne mukwano gwo Ivan yali amaze university ate ne Stewart naye nkimanyi ateekwa okuba nga musajja naye yali amaze university kati yatuliko eno kosi yaba university bokka oba is it a prerequisite nti olina kubanga omaliriza university okubeera nga ojoininga okusoma emisomo gino nedda ekyetaagisa kyekibuuzo ekyazze oyagala amina so ne bwembaga saasoma kutuuka mu university naye ekyo kyekisooka do you want era nze nalaba oba Katonda yatubangula in fact bwobanga oyagala yajja kusobozesa okubeera nga waliwo gwosobola otuukako mukuludeme nga sobola nze mutuukako naddala nnyo mu byenjiri oba mwogera si bulungi kituufu oba njogera nnyo so fast njogera fast for example ku university tebayigiriza mu Luganda tetuganye nti Oluganda nalo baluyigiriza naye nga okuyigiriza kubeera mu Luzungu but we are here twogera Luganda okiraba kyegamba so ate oli ayinza okubeera nga teyatuuka ku university naye nga ate asobola okuflowinga bulungi nnyo mu Luganda ate ng'omuntu gwagenda okubuulira enjiri yalibadde mwangu okumubuulira mu lulimi Oluganda ate okusinga kwegamba olulimi luno lwe tuyiga mu masomero lwe tuyita Olujjanjimbe kyova olaba nti characters z'enjawulo abantu b'enjawulo boona Katonda abayita okubeera nga kasita okkiriza nti olonzewo Yesu aba akusuubira okubeera nga oyingira battlefield okumuweereza amina kati bwakuwa akakisa okubeera nga otrainingibwa then you have more responsibility right okubeera nga oyamba n'abalala okubeera nga bakola ki bategeera kye balina okukola mu field. Okay, kakati otututte mu amazing facts babatendese kakati ofuddeyo nkimanyi nti nno wali kakati ate olina okugenda ku ddaala eriddako eryokutandika okuteeka mu nkola ebyo byobadde okola ki oyiga otandise otya otandikiddewa era njagala otuweemuko ku bujulizi obwo first contact oba omuntu ono gwe wasooka okusisinkana okubuulira enjiri kiki ekyaliwo mu mutima wali weeteeseteese wawulira nga yenze oli asomye kati akisobola nga bwe kugambye essomero lino ddungi naye bw'obeera ng'okyali mu class wabeerawo days oba ennaku bw'olina okubeera ng'ofuluma okuyigiriza Bible ng'okyali ne mu ssomero so kati omusomesa akugambe wano tewakikoze bulungi ng'okyali naye wano nga bakukebera kino so ennaku ezo zibeera zinaku Thursday ne Sunday ng'ogenda out era nobwanga tonnafuluma nga tebanakujja mu ssomero ogenda n'okolayo omwezi omulamba ogw'okubuulira enjiri ey'olukale wagise ey'olukale public right and you checked first nga tonnaba kufuluma nga mubulizi w'enjiri wa amazing fact so kati nali nfunyeeko a glimpse etesi nga sinaba na kufuluma official as an evangelist nga nina bentuukiridde nga nina bengabanyeko nabo nga bagadde so like they had picked interest right kwagala then bwe ntuuka okubeera nga nfuluma nga full evangelist nga atendekeddwa kyali nga I'm starting right from where I had stopped naye nga in a wider scope and full time buli lunaku nga yo in the field nga okimanyidde katutandikirawo munaffe atulaba tujja kuwumulamu katono nnyo tulyoke tukomewo n'emboozi eno kubanga erabika nga etandise kati okuggumira omuntu ono Mukama Katonda gy'amugye okumutuusa wano waali okubeera nga musajja abuulira enjiri era atambula mu buli kanyomero by the way batambula mu ggwanga lino Uganda otuuka mu bifo ebyenjawulo n'obasangayo kati n'olw'ensonga eyo tujja kutandikiraawo sigala ng'okkalidde olyoke omaleyo emboozi eno. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Niraba, Chomuloko.
Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa bantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tuliyimba kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde program Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday program eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Munaffe atulaba ku 3ABN oli wakati mu program Julira Mukama. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummula nate nga tukyagenda mu maaso n'omugenyi waffe wano mwami Mulungi. Webale kutuwa obujulizi obulungi obwenkanidde awo. Amen. Era nsuubira nti nno bangi abongera okunywera mu mitima gyabwe abaagala okuweereza Mukama Katonda. Katutandikira awo wennyini we twakomye nga otulaga engeri gye mubangulwa e Nairobi ofunye experience kubanga mwasomanga ate nga bwe mugenda okubigezesa bye mubadde mukola ki musoma. Kakati twagala tutandikira awo olyoka otuleete wano e Uganda. Engeri gye mujje e Uganda ne mutandika ate obuweereza wano. Kakati enjawulo eriwo eri obadde mu ssomero nga olumu otuula mu class for a whole day. So kati oluvannyuma lw'essomero ng'otiikiddwa kati oli mubuulizi mu branches ez'etaano. Branch ena gye neerabidde eri health evangelism naye bagigiriza. So kati nga ebyobulamu. Exactly. So kati nga tufulumye essomero Amazing Fast nga ministry network kisa. Abamu ku abo bali mu class eyo kubeera nga tukola muzungu akiyita Bible work. Era ne moyo buna bwatu bwakiyita okubeera nga ogenda tukiyita door to door activities naye nga that's your full time activity. Nga kyokola gwe bukya okoze devotions zo oyigiriza kwata Bible yo kwata bazigo okwata emmere yo ogenda okole ki onoonye emyoyo. Yesu yagamba mugende mukole ki mubanoonye. Go look for them go ye. So kati kye twali tukola nga bukyakomakya Sunday through Thursday okubeera nga onoonya ki emyoyo. Kino nakisanga nga kiyamba nnyo nga ku lwange. One thing ampuliriza ebintu bye tusoma mu Bible bifuuka practical. Olumu nali nga neebuuza naye nga nali ngamba migono gyange baali bangamba nti Yesu yali akooye he was tired nga matu zimunonyaga naye he was tired. Olumu tugamba nti we are soldiers of Christ. Sibwe tugamba right ne tuyimba olimba olwo onward Christian soldier. Kati now kyafuuka practical kunze what it means to be a soldier of Christ. Amina. When you really have to go and look for a soul, that's what is our sword. Olumu tugamba nti ekitala kyaffe eki the Bible kyekigambo until you go on the front line ng'ova wano ng'onoonya mwoyo ng'okookola ogamba njagala kugamba nawe ekigambo kya Katonda and they accept oba ne bakugaana oba ne bakuvuma. In fact abaali batugamba nti temwina byakola
nga balaba muzunga Oh, buzunzi. yes. Ebyo gyosanga mu field si kutiisa oba kumalamu amaanyi naye bye biri practical. Olumu ng'oweebuuza tusoma ebintu mu Bayibuli ogamba kati lwaki Yesu baamugaana, right? Naye nga naawe otuuseyo ng'olabye bakugaanye, right? Bakugaanye n'olyoka otegeera kye yayitamu. Kyekyo kati the Bible becomes practical nze kye nasanga, right? Amiina. That's one thing I loved. Era scriptures zosoma nti omuntu n'omala n'oyiga naye myezi emirambo ewerako ena mukaaga n'atasalawo ogamba Yesu bw'agamba nenga okyagonda mpola mpola kituufu omutandikako yes olunaku oba omulundi gwasoose okukwaniriza yes then n'omusigalako n'ogenda maaso kasaakuwakakisa okubeera nga muyiga right gwekyokola omugamba katuddemu tusinkane ddi okola appointment naye n'agamba every Sunday and every Wednesday Mukama yebaze kati obeera you have to be punctual time otuuke mu biseera byakoze eki byakuwadde yes si kulwa ng'osanga waliwo ebivujjeewo ebirala prayer becomes essential. Amen. Olaba nti when the heart is hardened nze kye nayiga era mwaka gwange nava nvudde mu ssomero omwaka gwa 2017 gwona gwali full time Bible work about 2017 dotudonga bwenkola bwona wesanga nti okusaba kufuuka essential nga njize namukulu Dembe naye nga alabika tabifaako kituufu yali tabyagalira ddala oba yali naye ate n'otandika omusabira kati bw'otandika Mukama ng'agonza omutima gwe. That is it. Era obo otandika okwekebera ogamba oba oli awo nze alina ekizibu lwaki kankubuuza ekibuuzo kino engeri gy'oyingidde field osisinkanye abantu bangi nnyo naye abantu tulimu ebika ebyenjawulo waliwo gw'osisinkana just one lecture nebanga emumala okubeera ng'akola ki ng'akkiriza njagala otubuliremu ku process eno gye mubayisaamu katugambe nti nno oli obadde ogenda muyisa mu process ya myezi 3 era wootuukira okugamba nti n'omuntu ono kati ategedde era anywedde. One, omuntu ono bwe mutuukako mba simumanyi first time kakati lecture gyemuwa eri kumuyamba picking ki interest awo olabira ono ayagala ono tayagala kyekyo nga bw'ogambye so you get those two categories ono ali interested ne tugenda maaso nga amubangula okubeera nga afuna okunywera mu byawandiikibwa that's the second topic era kati abo boosanga nti they are picking interest bwe mala bayigiriza a few basics nga obulokozi that is very key salvation ng'akkiriza Yesu era nga omuntu bw'akkiriza Yesu abeera mwetefutefu okumugoberera right away obanga nina ebyokuyigiriza ebirala nga 20 aho muyita okubeera nga wakiri nga maze omuyigiriza okulondawo Yesu ayiza amateeka ga Katonda naddala nnyo etera kutawanya abantu sabito right nga amaze ogiyiga aho muyita right aho okubeera nga afuna experience oyo alaze interest okitegeera exactly abojja basanga bangi era Bible bwe tugamba nti in John 5 nti the harvest is fully what right 36-37 Yesu ngagamba nti mugende mukole ki the harvest ye yali exactly is ready for harvest abojja basanga nabo bangi era abe batuwa okusanyuka nga abalala bakakanyiza emitima gyabwe waliwo experience Katonda zakuwanga olaba at least this one akoze eki akkiriza kate ye Bible work obeera ng'otambula door to door ng'onoonya ki ebyoyo abalala ne basalawo nga batuusa okusalawo era ne babatizibwa ogwo omwaka gwonna emyezi 6 twali mu kifo kye bayita Shauri Moye Nairobi nga basinga bamanyi se slum area otuukira ddala ne Karioko iso se slum area bwetutyo otwali nga tunoonya emyoyo era Mukama mulungi waliwo Sabbath school gye tukola nayo nebeera strengthened okuba twamaliza nga tubatiza okuva mu outreaches bwezityo era abasinga n'emikwano gye twali nga tubondize nazo ekyo kikuyamba okubeera nga obondinga n'omuntu bwe nkusinkana tudde n'enkya like that you get close to them but one thing kye nayagala nze nga nze ebyawandiikibwa bifuuka practical mu outreach eyo ng'osinkana abantu kwegamba naawe oba ofunamu exactly nga nabo bafunamu ate nga kikuyamba okola self examination Katonda kino nkikoze nti oba oli awo nze alina ekizibu omuntu ono lwakitakola ki takyuka lwakitasalawo kikuyinza okubeera patient era nze ngamba omuntu okusobola okubeera nga oattaininga character ya Kristo is a must you really have to go and look for souls amen kwegamba era nkiddamu okubuulira enjiri
lyegumu ku mikutu mwetuyita okufuna ekikula kya Yesu. Exactly, it is just essential. Amina. Tuyinza okulowooza abalala tebatuyita nti Katonda teyatuyita okubeera nga tukola ekyo, naye it is very very essential okutegeera ekigambo in a practical way. Amen. So kati awo nekivaawo ne tudda still in another 6 months nga tuze mu Uganda, wambuziza tujja tutyo mu Uganda. So nawabaawo akakisa okubeera nga tujja mu Uganda still for the same work nga Amazing Facts. Era union ne conference ne batuukiriza okubeera nga tukola omulimu gwe gumu mu kifo ekiyitibwa Masaka. Amina. Mwatandikira Masaka? Yes. Okay. Ekijja bwemi twakola emyezi ewerako nga 5 mulimu gwe gumu, era ne wabeerawo Sabbath school era ekyakola vibrant eryamanya ekijja bwemi. Iweeri ne kaakano yatandikibwa kuyita mirimo gya Amazing Facts nga tukola ki Bible work. Ye team yenyini mwatandikirayo nga tiimu ne mugirekawo Sabbath school ngegenda mu maaso ate mwe ne muvaayo ne mweyongerayo. Mulina gwe mwalekawo? Kituufu, waliwo mukwano gwaffe era Ivan mukwano gwe yasooka osigalayo, right? Yasooka okusigala e Masaka. Yasooka osigalayo oluvannyuma lwa bbanga eriwerako n'avaayo omuntu omulala n'akola ki? N'atekinga over. Kati awo nga tumaze eyo fuliya okubeera nga tukola enjiri ey'okukatebe bwe tutyo, twatuka nga Katonda agenda nga atu-advancinga nga atukuza. Amina. Batusaasaanya mu ngeri y'enjawulo. Abamu ne tugenda mu enjiri ya public. Okay, y'olukale. Ey'okugenda ku bituuti. Oluganda sirumanyi bulungi, right? Olukuba odinda. Exactly. Wansobedde dda. Katonda yeebazibwe. Onootera n'okutandika ebisoko. So kati omwaka ogwaddako twali nga tukola nze kati nga nkola enjiri nga mbeera mu kitundu wiki nga 5 nga nkola wiki esooka revival of the church n'okusinkana abantu ne tukola omwezi omulamba ogw'okubuulira public. Ekyo kyatwala mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda, bitundu ebyentuseemu mu kubuulira enjiri, places like Mityana, like Mukono, places like Kayunga, ebyenjawulo ebisinga, Luwero, whatever. How do you feel like okubeera nti kati ate mu njiri Mukama Katonda mwatandise okutambuza okubuna amawanga gonna? Ekyo kyekituufu, era kituufu, era enjiri yentambuziza okusinga. Omuntu bw'awulira engeri gy'okyogeramu n'engeri gy'osmilinga ayinza okulowooza ati no tekiriimu kusomoozebwa kwonna. Simanyi oba waliyo okusomoozebwa mu kuwangula emmeeme. Ekyo jja kisuubira Pawulo atugamba nti those abaana abeera godly mu Luganda simanyi kurungi. Whoever shall live godly in Christ shall suffer what? Persecution. Naddala nnyo omuntu abeera godly alina okubeera nga aweereza ani? Katonda fully. And one byokusomooza bingi naye nga bwe tulabye bijibwako the joy of seeing souls saved. One ojja kwesanga still waliwo abatakwanirize bulungi, right? Mu feel katugeze mu feel. Wali ofunye yawo akuyira amazzi oba twala kaguddeyo. Waliwo era Katonda mulungi waliwo ganasanga yali nga akola mu byuma nga yokya byuma. Namala okubuulira ekyokuyigiriza ekigiza ku Antichrist. Olumu twali tusinkana nga asanyuka naye mwaso kale musinkane. Yes, ngayiga, right? Kale musinkane okusomoka. Exactly, naye kati oluvanya oli ekyokuyiga ekyo n'agamba yanyiiga nnyo nga nze mbeera nga nseka nga ndowooza kati oba tali serious. Naye nalaba nti yafuna ekyuma n'agamba I can kill you from here, this is my place. Okay, omukwatidde watayagala awaluma. How do you call my church? Kanisa yange ya sitaani. Iye akiraba bubi. Era nekirala the experiences ezikusomooza nga olina okudda eri Katonda fully given nga weeweredde ddala. Era olumu ojja kufuna support nga si nnungi ekiri awo n'abantu b'okola nabo nga tebabiriiwo. So one, you have to be fully entirely dependent. Ebyokusomooza weebiri. Naye nga Yesu bw'agamba Bible ya 12:2 nti who for the joy that was set before him endured the cross. Amen. Saagala kwogera challenges lwakuba joy esingako essanyu lyofuna libika okusomoozebwa kuli kwonna kw'oyiseemu. Kuwe kuli era if you want to go to see Satan head on kino nja kyogera. You go and look for souls. Twala akamwenyi mwenyo gendo owangula ebbeebe. You can look for souls. Kale tujja kusooka tunyigemu awo. Okay. Webale nnyo munnaffe atulaba ndowooza kirabye nti omulimu gw'okubuulira enjiri mulimu oguleeta essanyu. Omulimu ogukuleetera naawe kennyini agibuulira okufuna amaanyi mu Katonda n'onywera ate naawe n'obeera nga
ozimbibwa ng'oli gw'obulira enjiri. Bwe tukomawo tugenda kubanga ate tweyongera mu maaso n'obujulizi buno. Kabe kasinge onotuwaayoko ne ku bujulizi oba gundi ez'enjawulo abantu ab'enjawulo bosisinkanye n'ofunamu okusomoozebwa n'engeri gye kyaggwera mu ssanyu ng'owulira ate biri ebyokusomoozebwa tebyalina makulu. So n'olw'ensonga eyo munnaffe ku program Julira Mukama wano ku 3ABN tugenda kuwummulamu katono tovaawo. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi, okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro ebyokununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka, Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Munnaffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN oli wakati mu program Julira Mukama. Omwanjuzi wa Dembe Herbert ate era nga nina omugenyi wano omwami Mulungi. Mwami Mulungi, obutayino nabudde kubanga n'akaseera ke tutuuseeko kaakati twagala otandike kakati okutulaga ekifaananyi ky'ofunye mu kuweereza abantu b'osisinkanye, bujulizi ki bw'otugirayo okutuwa mu kaseera kano? Katonda abadde mukulu. Waliwo wendabye ng'akola nga sitaani aggyeyo amagye ge gonna okubeera ng'akola ki at silencing. Let me mention one point. So 2018 3 years mbadde mu public eri nali mu personal 2017. So kati one point naliko emityana munda mu kyalo waliwo wanali mbuulira public that is 2018. Oluvannyuma lw'ekyokubuulira kye kimu okusomoza kwaliwo abantu nga tebakyagala lwakuba nali kumpi n'ekkanisa nga oba parish y'Abakatuliki, ekigo ky'Abakatuliki, just nga yo directly opposite. So nga bw'omanyi oluvannyuma lw'okuwulira message ekola ki ekatinga deep nga maze okubuulira that night nga maze ssaawa 2:30 bangamba nti waliwo abakwita eyo council, that is the local council team, bajja ne bakusinga ne bagamba nga maze okubuulira yes ate nga ne bangamba batudde wali ngamba what is happening bonna yonna executive yonna omuntu omwe yali taliiko, yali the chairperson. So kati vice yali akulembedde tiimu eno kugamba council yaveeyo yes netuula wali negamba mwami gwe tukwetaaga lwaki nti ovuma ki, ovuma paapa
ensonga yali bampitidde naye njagala nkulaga nti Katonda engeri gyakola ebintu bye omukulu yalina okukyalinga olukiiko luno yali ataliwo ate nga ye alabika yali anyumirwa ki by'obuulira. Exactly. Oh my God. So kati nga tutudde awo nga batubanga watandika okuvuma bwoto oyogedde nti tuli basiru fe abasiza ku Sande tuli basiru tulina amagezi yali nga atabudde biri okuyigiriza nga tuyigiriza Bayibuli egamba olyanya ku mwenge talina ki naye nga njigiriza n'ebyokuyigiriza ebyobulamu kati oli yakijja n'agamba ogambe tuli basiru fe abasiru awo ojja kusanga nga Sitaani ng'atabula ebintu okubeera nga to put you in the corner okubeera nga they corner you down. Nali ntudde ku kanso eno nga nenzijukira ebiseera ba Paulo bayimirizibwa mu ki makansos bikinga you either banga manto ina okomya byoyogera oba okole ki ove wano mangu nnyo nga batukunyizanga tukankana naye nga tuli awo mangu nnyo chairperson yaje n'abuuza I don't know where he came from kyekiri wano nga bakutuuzizza yes nga tulina nali mpeza wenna watandise dde okubagana naye nga Katonda yampa amaanyi nayogera right yampa amaanyi nengamba tetulina tesobola okubeera nga tukola ki we cannot dilute our message tekisoboka biriwa ne tugamba betwogedde bibino birimo byawandiikibwa exactly nga nyangu yokuva awo chairman what is going on yalinga nga tamanyi yajjanga malayika bwengamba my God nti era bwe yatuula ne batandika okakana ne bwe batyo ne tukiziganya ne tugamba record him in fact ne bagamba you want obanga ogamba nti avuma mukole ki mu recording mubere n'obujulizi kati ekyokuyiga kyaliddeko kyali nga kyongereza nnyo ku ekyo kikoze ekivuddeko so kati Sitaani mu ngeri ey'enjawulo abeera nga yagala atutiise tuleme okubeera nga tubulira ki kyantrayinga era baali nga bajja nga baketa nga basindika abatamivu okubeera nga bacountaringa byetukola ki byetuyigiriza olumu nga bajjako baana zaffe nga bajjako ebyo jabisanga mu kubuulira nga bajjako byetutaddeko ebyuma nga amasanyalazi ekyo like that naye Katonda yali mukulu mu kyalo ekyo waliwo ekanisa nga erimu abantu batono nnyo batono nnyo era natuuka nendya nengamba mulimu ki gwe tukola naye Katonda oluvannyuma yatuyisa mu mulimu ogwo ne tubaza abantu abasuuka 30 ekanisa nekola ki neyongerako kanyangu enzije ku mwaka gwa 2020 omwaka guno tumanyi bulungi abalabi baffe omwaka gwa 2020 we twatuuka ne tubeera ne threat ya COVID nga kati tokyasobola okunganya abantu bakukwata era nga kyekyakomaawo n'okubeera nga ntuula ne mukulu Dembe nga njiga Bayibuli nga bakukwesyoninga okola ki nga bagamba okola kyaki awe twasanga okusoomozebwa okwo twali tetulabangako kati bwe kijjayo nti tuba tulina okubeera ne faith emala nti Katonda asobola okukola ki otuyisaamu mu mbeera efaanana bwetyo twatandika okubeera nga tujjamu engoye zitwaga nti tukola ne uniform right nga tuziteeka wabbala olumu ng'ogenda kubuulira abantu nga tolina na Bayibuli wano tulaba nti tulina okubeera n'ebyawandiikibwa wa bakulaba ne Bayibuli bagamba nti ogenda kukola ki era Sitaani yakola nnyo okubeera ng'alemesa bwe twava kukunganya abantu ne tuka okubeera nga tubasinkana maka gaabwe mu kwekweka nga tuyiga nabo nga tugabana nabo mpola mpola nga batya nabo naye nga bamaze okubeera nga bafuna okwagala era twali mu kitundu ekyakaramoja mu biseera ebyo omwaka gwa mwezi gwali gwa kusatu gwokuna gwokutano gwomukaaga karamoja kotido ekitundu ekyo temuli bakkiriza abasebeza aba Advent batono nnyo era kirekeddwa wabbali naye Katonda yatukozesa mu mbeera efaanana bwetyo otya okukwata otya okulwala naye ng'olina okukola ki olina okubuulira kyemanyi simanyi Katonda ne weyatuwa amaanyi okubeera nga tubuulira naye Katonda yatukozesa still twakola omulimu ekiseera kyaffe ne tutuuka abantu ne babatizibwa abasoba 40 still ne bakola ki okubeera nga basalawo naye kakati mu kifo nga Karamoja omanyi waliwo n'ebintu ebirala omwaka guno 2000 nga bwogwogeddeko kwegamba waliwo ebintu ebiragira ddala nti nno enkomerere neetera okutuuka nti ekiseera kiyinza okugwawo omulundi gumu enjiri n'ekaluba nnyo okuba nga tusobola okugibuulira kyekyo tugezezaako we have tested kakati njagala obuulira ababuulizi b'enjiri ssaawa eno okusinziira ku ekyo kye mutesitize mu mwaka 2000
mu 20. Ekyengamba ku babulizi b'enjiri nti nga tukyalina akakisa akafaanana bwe kati nga nkyasobola okubeera nga ntuuka ku muntu nga njogera naye let's use it to the maximum. Amina. Ebiseera bye tugendamu tetumanyi even n'akakakisa ke tufunye okubeera nga weekwa kandibanga tekasoboka. Era mwoyo buna byatugamba nti it will be difficult and more serious times tunasanga nti omulimu gwe tubadde tulina okukola tetugukoze nga tenga tulina okukola ki okugukola. Kyengamba nti tukozesa akaseera ke tulina okubeera nga tutuukira abantu bano. Ekisinza okumpa essanyu mu mwaka ogwa 2020 ebadde nti nga tukomekereza omwaka tubadde ne cases wendabidde nti Katonda ayita abantu abanaakomekereza ki omulimu okuva mu makanisa amalala. Nakomekereza omwaka nga ndi mu kifo kiyitibwa still in Eastern Uganda Esoroti. Mbadde n'akakisa okubeera nga mbuulira obubaka buno ku radio gye bayita Voice of Teso. Mwaka guno ogusembayo. Radio eyo esaasanya nnyo mu kitundu ekyo batuuka ku bantu abangi. Waliwo omuweereza wa Mukama mu Anglican Church gye nava. Ayina parish ewerako sub parish. Kangambe is like a pastor in that area. Omwami ono yalinga exactly. Omwami ono yalinga awuliddeko obubaka katono nnyo okuva ku muntu eyali mutuuseeko ng'agabanako naye ebyokuyiga bino. Yes, naye ng'aze mu Kampala wano ng'aleese mulwadde. Kati omuntu n'amutuukako n'amuweereza nga obupapula bwe tugaba nga tutudde naawe yamuwako nga 3. N'atuuka n'amugizako ku sabiti. N'asigala nga tabitegedde biragamba kituufu. Naye n'asaba okuyigirizibwa okusinga ku okwo kwali afunye. Kati Katonda engeri gy'akola nengera mu kifo kumbe ne gyali abeera yali ava Kapele Byongo eri 72 kilometers okuva Jenali Esoroti. Abamanyiyo abalamuyinza okubanga mumanyiyo. Oli yamuyigiriza n'amugamba nti waliwo asobola okuyamba ali kumpi naawe oyongere okukola ki naye yali ayaya n'okubeera ng'afuna ki okuyigirizibwa kuno. Naye nesanga nti still ali far from me 72 kilometers. Nemugamba kati wuliriza radio genda wakiri take time obeere ng'owuliriza otega radio ng'owuliriza. Era newaitako weeks nga 2 nga tetuwuliziganye naye nga yagenda maaso ng'awuliriza. Kati olumu n'avuga piki okuva eyo n'ajja okunsisinkana Esoroti 72 kilometers. Ne tutuula n'ambulira byayiseemu n'essomero yayitamu nga bamuyigiriza naye n'agamba nkwatiddwa nnyo. I have been very much touched. Amen. Olw'obubaka obadde okola ki? Obubadde obuwulira. Nagamba nkoze ntya okubeera nga ntegeera ebintu bino okusingako. Ne mukwatira Bible lessons zetukola zetuyiga ku bantu nga tuyigiriza 27. Mulimu emisingi y'ekkanisa. Exactly. Mulina package. Amazing facts ina package. Ejigiriza 27. Exactly nga bisengeddwa bulungi omuntu byasoma neyongera okubeera nga afunako obaoli ebisinga ku byawulidde. Ete written form ebeera nga eyogera nnyo. Bagula bigule oba mugaba bigabe. Omuyigirizibwa owa Bible asobola ofuna akakisa okubeera nga bifuna kuwere naye ubanga osisinkanye asobola bifuna kubwere naye ono ayagala okuyigiriza ye kimugwanidde akole ki asasule akasimbi. So osobola bisasula oba akatono banga ataddewo ensimbi ezisoboka n'osobola bifuna ki kubwere. Omwami ono bamuyita Joseph. Joseph mu kwagala okubuulira yali ng'ateesateese okutendeka abantu be yali akola nabo abala mu 200 nga nabo balinga ye mu parishi exactly mu Anglican Church mu kubuulira enjiri mu kiseera ekyo kyennyini. So kati mu mbeera eno n'awulira obubaka ate obw'enjawulo obulaga nti n'ebyagenda okola tebikola tebirimu makulu kati anaaba atendeka kyokubeera okusobozebwa okulyawo jjukira bali be bakusasula akasente kyekyo ali ne ku kanisa bakuwa ennyumba bakuwa ki kyoyagala. Kakati Joseph n'agamba project eno nagitandika atula ne mugamba kirowoozeeko oba oli awandigirese. N'agamba nagitandika maze emyaka 2 nga nsaba permission banzikirize naye kati banzikiriza. Ne mugamba naye ogenda abayigiriza ki omaze okuyiga nti obubaka bwe buno amazima ogategedde. Amazima bwono ogamanya ganakufuula owedde. Kakati n'agamba kangende tusabe ne tugenda maaso nga tusaba bweyamala okusoma obutabu buno ng'amaze okugenda maaso ng'awuliza ebyokuyiga byaffe ku radio yakomawo n'angamba
wabula ntegedde amina sandyetaaza okubeera nga nkola neyo workshop ey'abantu 200 buno bwe bubaka obukomekereza ky'omulimu egamba ntegedde nali mu ssomero emyaka ewerako bino tebabinjigiriza era tebabituyigiriza nagamba at whichever course nina okufuuka mu 7th of Advent amina at whichever course yali ng'asoma ne mukyala wulira sitaani engeri gy'atulumba yali asoma ne mukyala we naye ne basalawo bombi naye kati obuseera bwali bigenda mu maaso training ere yali ateesateese mu Anglican Church biseera byayo ne bituuka era nabeerayo era yaliyo yes nabereka nkujira yaliyo kakati nabeera yali enaku 5 era ne bayigiriza kunako lwali lusembayo yayimira mu maaso ga Anglican priest abalala 167 nayimirira ku kituuti n'abagamba Katonda nkulembedde njiza amazima aga Bayibuli obuoli age tutalowoozezaako ge tutabuulira era nfuuse omu 7th of Advent. Amina. Omanyi kyavaayo abasinga bagamba maybe he has lost his mind. Era bwali afuluma agamba zibuseeko olabika olina kakaadi kojoininze era bwali agamba olunaku olwo ne mukyala wetuuka n'agamba oba oliawo oyanguye nnyo okusalawo omukyala yali naye nga basazeewo yamugamba I'm not ready. Imagine what the devil does. I am not ready. Joseph n'agamba nze nsazeewo sina budde obusuka ku obwo. Amina. Kati Joseph ng'alina okujja okubatizibwa yali Friday nga ayogedde ebigambo ebyo nga Saturday alina okubeera nga ajja okola ki abatizibwe esoroti kwekwenenya naye kati raba kwekutulakalira n'okakutula ku kyo kati raba Friday yennyini ng'amaze okwogera ebigambo ebyo anti we n'afa. Oh my God. Kwegamba nga omulabe tayagala abeerewo mu kubatizibwa. Ekyo kye tulina okutegeera mu mikwano gyange abatulaba. Kati anti we bwe yafa n'agamba nina okugenda. In fact, Bishop yalina okujja okugalawo olukuŋŋaana luno lw'aba Anglican ngwe yawulira nti Joseph eyateekateeka era abadde instrumental agambye takyali Bishop n'asala mu visit ye ey'okujja okugalawo ki olukuŋŋaana luno. Still Saturday bwe yalina okujja era in fact yali atunze piki okubeera nga financinga eki olukuŋŋaana olwo tebamuwa ssente. He loved mission era ng'akyajagala n'agamba will sell my motorcycle financing training ene ya Anglican the other side naye wedde kati asazeewo takyalina piki naye alina okugenda akole ki abatizibwe. That Saturday morning uncle oba relative omulala n'afa. Nga byonna bimugwako bugwe nga byagwa ku Yobu. Kino kivaako kino kiddako kino kivaako kino kiddako. That is it. Joseph n'agamba I had decided. In fact, walinjogera ku simu n'agamba not I had but I am decided. Ekyo kyampa amaanyi n'agamba I'm determined. N'agamba not I had naye I am still decided n'okugenda nkole ki oba mukyala wange ndese oba bona n'agamba ngende nsinkane the bereaved family yogereko nabo. Joseph yapangisa piki n'avuga 72 kilometers. Wow. That Saturday najje Soroti era n'akola ki n'abatizibwa. I was humbled engeri Katonda anoonya abantu abafaanana bw'abo. That is a true seeker. Oyo ye muntu anoonya amazima mu butuufu kwegamba abadde wali eri naye abaddewo lwa butamanya oluba okufuna ekitangaala n'awulira nga ekitangaala kimujjudde nga tayagala kwonoona kakisa konna. In fact Joseph bwe yamala the following day okay of course yali amanyi balina omuyita bamuwe ebbaluwa ye akole ki emugoba oba emusiibula exactly era kyekyo Monday bamuyita ne bamugamba ne bamuwa bbaluwa ye ne bamuwa 10 days naye nga musanyufu eyali ayogera bino asanyufu gamba nzude kyembadde noonya nzude kyembadde nkola ki ne bwe naafiirwa byonna ebiri ki nzude kyembadde noonya naye abantu babadde aweereza angamba kati bamukaabira bagamba ogenda wa tubuulye twagala nagamba mumpeeye ebbanga ntono nkomawo nga nkola ki nga ndi omuntu omulala exactly okwawula omwana ne kitaawe oba owobuwala ne nnyina kitala era gabe bw'onootegera amazima ganaakufula ow'eddembe kati takyabatunuuliranga babbade
naye alaba ng'omukisa kati ate agufunya zeeno. Yatuula ne mukwano gwe gw'abadde aweereza naye n'amugamba Joseph kiki ekituuseewo kati obuweereza obulese. Yamuddamu Mulungi n'amugamba I have advanced in my ministry. Gwogamba mbulese naye nga nkoze ki? N'amugamba bino ebintu tebabituyigiza naye bye biri muki mu Bible. Oyo muweerezanga munne. In fact influence gy'alina mu kifo ekyo nene nnyo kati egenda kuyita abangi okubeera nga bakola ki? Joseph bamugobye mu nyumba ye ekituufu naye Katonda nebaza nnyo Katonda amuwadde ennyumba endala. Muganda wange ebirungi tebiggwa malojjo. Emboozi tuyinza gisulako naye akadde tekatukkiriza. Tukwebaza munnaffe atulabye okuva gye twatandikira n'omwami ono mulungi. Atulagidde ddala obujulizi bwe, atulaze Mukama gy'amugye, atulaze engeri y'omuntu gy'afunamu amazima ate n'agakkiriza nga Joseph. Nga Joseph bwe yafuna amazima mu butuufu ng'alina okulekawo ekigo, ng'alina okulekawo kwegamba alina okuva mu kyabaddemu naye ng'alaba ekitangala kyafunye ate kimututte ku ddaala erikola ki? Eriddako. Muganda wange atulaba ku ludda olwo katugambe nti nno gwe walaba dda ekitangaala ekyo kyakusitula kikututte ku ddaala eriddako, wandyagadde okutuuka ate mu mbeera ate endala kwegamba ebyemabega biri nga Pawulo bw'agamba nti byonna he counted it down. Yabirabanga busa kati ate n'atandika okukunukkiriza okulaba nga atuuka. Kansuubire nti n'ekyo ky'oyaayanira naawe ku ludda olwo. Weebale nnyo, weebale ddala okufissa akadde okubeera ku 3ABN. Mbadde omwanjuzi wo Dembe Herbert n'omugenyi wange Mulungi Edgar. Twagala nga tumaliriza obubaka obusembayo bw'oyinza okulekera munnaffe oyo atulaba. Munnaffe atulaba njagala kugamba nti Yesu akomawo ate mangu. Mangu nnyo era n'abantu bayita kati obanga olidde eddoboozi in fact agamba oyagala bifo bingi byetaaga okubeera nga bituukibwako n'enjiri eno ey'obwakabaka. Amiina. Obw'omuggulu. So si enjiri yonna gye tuwuliza nti ojagenda e Dubai ojja kufuna biki prosperity gospel, nothing like that. Waliwo enjiri Katonda gy'ayetaaga etuuke mu buli gwanga ne ku buli muntu ey'obwakabaka ate nga Katonda ayita. Era nkugamba yanukula eddoboozi eryo akuba Katonda akuyita okubeera nga omuweereza mu budde buno obusembayo oba budde obw'enkomerero. Mukama akumpeera omukisa ng'osalawo ekyo Katonda kyayagala okole ki obeere ng'omukolera mu biseera bino. Amiina. Era mukulu Dembe weebale okubeera nga ompa akakisa kano ku 3ABN. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama yeebazibwe. Weebale nnyo munnaffe abadde atulaba ku ludda olwo nate akasimu tujja kali wansi awo ku lutimbe ojja kalaba. Oyinza okuba nga ggwe agenda okuddako okuwa obujulizi bwe mu puroguramu eno Julira Mukama. Tusaba Mukama Katonda abatukuumire mubeere bulungi mweraba. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi.